Kuva kuncha ku luguudo Kabaka Njagala kabadde keetalo ng'abantu babeena ababemberedde mu bibanja by'ebika byabwe banyonya ku ggaliba enjole nga beetegekera okwaniriza empologoma. Abanga Ssaabasajja ng'aggulawo ebibumbe by'ebika olunaku olwaleero nga lumu. Era ndi musanyufu nnyo kubanga nange ndi mu kifo kino essaawa eno era nga nindidde Ssaabasajja n'essanyu lingi nnyo. Ekika kyaffe eky'effumbe tekinnansangwa era ffe twasookera ddala okuteekawo ekibumbe kino. Ebyokwerinda omukolo guno bagubadde wakati era mu byensanyusa babadde ku mwanjo nnyo. Eddakiika ebadde bulambale okukonesa 8 Katikkiro wa Buganda Munnamateeka Charles Peter Mayiga n'atuuka ku luguudo Kabaka Njagala nga yeetegekera okwaniriza mukama we. Waisa akaseera mpabigaaga nannyini ensi Lwatika Lwataka Nantatungwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwonnamutebi II naye n'atuuka ku luguudo lwe Kabaka Njagala ng'awerekeddwako Maama Nnaabagereka. Ssaabasajja alamusizza ku Kamalabyonna ne baminisita ab'enjawulo. Oluvannyuma empologoma etongozezza ebibumbe by'ebika by'Abaganda era mu kutongoza atandikidde ku kibumbe ky'ab'enkima n'oluvannyuma n'atongozza ebibumbe by'ebika ebirala okubadde eky'effumbe, eky'embwa, eky'ensenene, eky'omutima wamu n'ekyenvuma. Kabaka akitongozza era akibikudde era abantu ba Ssaabasajja Kabaka basanyufu nnyo nnyini ddala. Twako ebigambo waneno wansi nti omuziro, nkima, akabbiro, owakasolya ssaako n'omubala ogw'ekika kino bwe gubeera gutambula. N'olwekyo tusuubira nti ebika byonna era y'enteekateeka yennyini gye birimu. Ebika by'Abaganda bisoba mu 50 wabula ebibumbe 6 byokka bitongozeddwa. Ab'ekitongole ky'ebyobulambuzi mu Bwakabaka bategeezezza nti n'ebika ebirala nabyo byakufuna ebibumbe wabula nga kino kyakukolebwa mu mitendera. Oluvannyuma beene asibudde abantu babadde ku luguudo lwa Kabaka Njagala wakati mu mizira.